Minisita w'obusuubuzi n'amakolera Meria Kyambadde agamba nti bano balina okutuuka ku nkomerero ya Desemba omwaka guno okukakasa nti bali mu ggwanga lino mu butuufu. Ategeezza nti kino bakikoze oluvannyuma lw'okunoonyereza okumala ne bazuula nti bangi ku bano batulugunya bannayuganda ate nga bangi ku bo bali wano mu bukyamu. Tuyina okuddamu tutunuulire amateeka n'ebbago ne policies ze tuyina twongere okuzeekebejja kubanga naffe tuyina bye tuzudde nti mulimu amalibu. Kati immigration abantu abo bayingira bagezeeko okulaba nti babawa work permits ate bagezeeko okulaba nti bazirambula okulaba nti oba ziweddeko oba zikyaliko kwabamu osanga nga work permit yaggwako nadda. Meria yagamba nti bino byonna bagendereramu okulaba nga munnansi aganyulwa mirimu egigenda mu maaso mu ggwanga lye. Mu ngeri yemu Minisita Meria Kyambadde akinogaanyiza nti abakozi ku nnimiro y'ebimuli ku faamu ya Royal Van Zanten bamaze okukeberebwa era ne kikakasibwa nti bali mu mbeera nnungi ddala. Abakozi bano nno abasoba mu 100 baafuna obuzibu nga bali ku mirimu gyabwe mu ssamba y'ebimuli omwezi guno era abaddukanya ennimiro eno ne balagirwa okukola kyonna ekisoboka okujjanjaba abantu bano. Minisita agambye nti oluvannyuma lw'okukeberebwa bano bonna kaakano bali mu mbeera nnungi. All workers must be periodically tested for chemical contamination levels in their blood by their relevant employers. These are the resolutions we made by their respective employers to be tested in chemical contamination levels and the blood. All parties should exploit the available avenues within government to address these challenges. Ono akubiriza abakozi bonna abakolera mu mbeera y'eddagala nga lino bulijjo okugenda nga bakeberebwe buli luvannyuma lw'akaseera okusobola okukuuma obulamu bwabwe.